Namyalo bw'ajja waneeno aleeta ngano n'obutto. Tewali waneeno mutunzi wa chapati. Namyalo akeera ku makya n'aleeta obuma bw'emberenge. Tewali musisi wa mberenge. Y'ensonga lwaki ghetto structure batuwa ssente ne tukola ki? Ne twesalirawo kye tusobola okukola ki? Kye tusobola okukola olw'ensonga buli omu alina kyakola ki? Alina kyasobola okutegeera. Naye Namyalo weddeko. Hajati Hadija Namyalo naye tagwa mu ntalo. Ndowooza owulidde aba youth ba ghetto structure bamulangidde mbu atwalayo obwoma bwa mberenge ate bo tebasiika mberenge, era ne bamulangira ne bagamba mbu atwalayo paketi z'eŋŋano, bo ne bamugamba tebatunda chapati. Era ne bamugamba nti munnange waba manyi nga tasobola bakolera ebyo bye beetaaga abeesonyiwe era taddamu kulinnyayo. Agambye nti bo ba ghetto structure babawa ssente, bo nga bo be bamanyi kiki kye baagala, naye bye by'obbasitulira obwoma bw'emberenge bagambye tageza era munnange teyeeyibaala. Ate nno luli nabaddeko ne mbaleetera emboozi. Guno omwaka gujja kuba muzibu nnyo, gwe tugamba nti Uganda oseka wookaaba, naye nga akalulu ke tugendamuko munnange kambirigo. Nabaleetedde presidential candidate oba mwita aspirant gyabadde agenza okunona nomination nga nomination form kwegamba nga atwalayo empapula. Lwatuuse mbu mukyala we n'ajjamu empapula ezize ez'omwami n'ateekamu ezize ye ng'omukyala. Omwami atuuka eri babikule empapula z'aleese munnange nga mulimu za mukyala. Yabadde mukambwe bitya era n'amugoba n'amugamba sikusanga eka. Kakati tubadde tukyali awo ne zireeta omulala. Ye munnange yagenze n'ekikomando kye webagira we bati wajjamu bw'alya kiri mu kaveera nno wakiza mu kooti ne ŋŋamba guno omwaka. Hello. Hola, Carlos. Hello. Hola, Carlos. Hello. Mulaba oye presidential candidate, one of them. Nakugambye tujja kubeera n'abangi nnyo era sijja kuba mpanvu. Omulundi guno simanyi nakumanya naye nga gwe tuula tuzikalira gona nja kubanga ngakuwa. Ate munnange nga tweyongerayo nga twetoloola ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okutuusaako amawulire agatrendinga. Mwana mulenzi Levikson ne mukyala we essaawa eno abafuuse ensonga Desire Luzinda. Munnange essaawa eno wetwogera Mr and Mrs. Tebikyalimu biri bya Man of God. Woman of God eyo yali undercover. Essaawa ya kakati kiwedde naye nga munnange Desire Luzinda essanyu limuyitiriddeko, amaziga ne gemuyitamu bannange n'abanga azirika ngamba kyekyo. Omulabye ndowooza bino bye bayita nti munna wekyosobola ogamba nti bw'ali kujjukira. Ate nti munnange obudde bwe buba tebunatuuka, Mukama Katonda alina pulaani ya buli kimu. Era munnange Desire Luzinda ndowooza Mukama yamutegekera nti lwiba olwo olifuna omwami akwagala ebyaddala nakuba n'embaga. Levikson wuuyo asazeewo n'agamba munnange I do, era ne bakikolako mu ssanyu ery'ekitalo. Kaneyongere nkulage ku bagole munnange Michelle ye yanekaanise bitya, njogera ku muwala wa Desire Luzinda. Ate ye Levikson munnange kikabuka.
nti omukisa gwa Mukama tegulina bwinike nti munnange nga gugwo ne bwe bakola batya gusobola ne kuyitabwa mu ddirisa ne gukuddira era munnange ani yali amanyi ani yali akisuubira munnange naye Mukama bw'atyo ye yakikoze era ndowooza Mukama yali yakiteekateeka n'agamba nti byonna bijja kubaawo naye finally ne waliwo wayiseewo emyaka emeka Mukama alitema amakubo mukyala Desire Luzinda bw'atyo n'amugemulira omwami amanyiddwa nga Levikson munnange ffe tubayozaayoza era tubagaliza birungi byerere tusaba nti Mukama Katonda abateeremu obwangu buli kimu kye mukola kibeere n'emirembe nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo tulaba nti munnange okuwenja akalulu kweyongerayo era kuli mugiya kugendera ddala mu maaso munnange ye omusuubuzi Habibu Buwembo munnange yeeriisa nkuuli era nga ekiri ku ground maama nyaabula nyowe ekintu ekyo naye nga bano bategeezezzaako nti bakyusizaamu abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP bakyusizaamu okubanga basunsula aba MPs kubadde kwa nnaku z'omwezi nga 20 omwezi ogw'omunaana 2025 naye bakyusizaamu ne bagamba nti nedda tujja kutandika ennaku gy'omwezi nga 15 omwezi ogw'omwenda 2025 kino nno jja kuyambako okuba n'ababadde beesunga nti singa banyima kaadi nja kwegendera mu NRM singa kati awo nno babakutte naye nga kyobwekityo bwe kitambula era nga wekigendera ddala mu maaso waneno obutereevu bulungi eyo nga tuvuddeyo tudde ku nsonga za Sauda Mwadada Shamimu Malende ne Zahara
onawadde submission ye era n'akwobola abakulu ku kitebe kya NUP balina okuba nga batunula mu nsonga zino nti kisusse. Omuwagizi wa Ssekikubo yakubwa amasasi. Ffe tetuyina mundu aba NUP. Naye ku kyabadde Masaka kyatulaze nti naffe tubakuba nazo abawagizi baffe babadde basobola okuttingana. Lwaki? Omuntu n'atuuka okuvuga emmotoka atomera omubaka wa parliament lawyer w'ekibiina. Ekyo kintu kikyamu nnyo because ayina gwawagira mu internal democracy w'ekibiina. Bwe tuba baakuleetawo njawulo tukole enjawulo, otherwise tujja kuba buugi ku mata, enjawulo ebule. Abanaatuvuma mutuvume, abanaatutuuma bye mututuuma mu bitutuume, naye ffe ababadde wano abamanya ebyobufuzi, that's not the right way gye tuzannyemu internal democracy abawagizi baffe. Simanyi lwaki ekifo kya Kampala district kifuuse kyakufana kuwona ng'omuntu atuuse ku mbeera egamba nti kantomere omubaka wa parliament lawyer w'ekibiina. Mwalabye ekyabadde kituuse ku Shamim Malende ng'amutomera memba waffe we NUP, atomera munnamateeka. That is bad. Bwe babadde baleeta Bakireewo Kivumbi mu kooti e Kanyanya gye baabasalidde omusango gw'okukola dduyiro w'amagye, gye baabasomedde omusango gw'okukola dduyiro w'amagye, okukola dduyiro nakwo kufuuse musango. Era ne babasindika bakomewo nga 8 ogw'omwenda. Kyokka okuwulira bail application yaabwe ey'e Masaka kwa 22 ogw'omunaana. Naye ekyo si kye kindeese kuba ffenna twakitegedde. Naye njagala kusaba buli muntu amanye waagwa. Eyasoma amawulire kola amawulire. Eyasoma amateeka muleke akola amateeka. Buli omu alina kye yasoma mu professional ye. Ffe abawagizi kye bayita internal democracy ekiteesaawo okuvuganya mu kibiina, buli muntu awagire candidate gwakola ki gwayagala. Naye simanyi lwaki ekifo ekya Kampala district ekirimu Honorable Shamim Malende kifuuse kufana kuwona. Bwe tutabaffe tekiba. Mbutuufu mutukoze obubi obutagambika, mutuleetedde okulowooza ekirala, mutuleetedde okukyuka n'okunyiiga nti tugambe nti omukyalo ono Shamim Malende empala n'emuliko ya buntu si ya nsonga. Really? Shamim Malende bukyakomawo okuva mu ddwaliro, Bobby Yanga yali amaze emyezi 11 n'okusoba eruzira. Sigamba nti bannamateeka bali tebaakola, naye buli muntu ayina enkola y'omudigido bwagukolamu. Shamim Malende ataddewo omudigido mu kampu y'abannamateeka abaffe. Bannalukola babadde bakola bulungi, ba mukulu musisi bakola mulungi. Naye waliwo kye bayita omudigido, ate ekyo Katonda akiwagwa ayagadde. Shamim Malende olwakomawo Bobby Yanga ne bamuleeta mu kooti, ne bamuwa n'olunaku lw'okuwulira bail application ye nga Shamim Malende akikoze, n'agenda e Masaka. Yali mu musango okusooka nga baakabakwata nga tali n'afuna obulwadde, n'agenda. Akomyewo akola omulimu gwe nga looya w'ekibiina. Tusaba bakama baffe mu kibiina muveeyo mulangirire nti Shamim Malende si looya wa kibiina. Ekyo tukite, otherwise tujja kufuna endowooza endala. Ekyateesaawo okuvuganya mu kibiina, abantu abeesimbawo ababiri ku kifo, buli muntu abe ne gwakola ki ne gwawagira. Naye abawagira Shamim Malende bafuuse abalabe mu kibiina. Simanyi lwaki. Bannamawulire b'ekibiina Shamim Malende ne bw'aba ayogera gye eri abantu nga bajjawo kamera. What does that mean? Abatali bannamateeka bwe baba boogera nga bazibatunuzaamu. Ekyo kitegeeza ki? Bakama baffe abakulembeze mu kibiina muleme kuzinga mikono nti olwatta omwami ng'ekibiina kyaffe kyonooneka olwa individuals olwa selfish interest zaabwe. Teri asinga kibiina bunene. Mutuyambe mugayidinga abantu. Mujjawo mutya amawulire nga munnamateeka w'ekibiina ayogera. What does it mean? Mwagala mutya okutomeza emmotoka
ey'omubaka wa parliament bagitomere nga looya wa kibiina. Really? Mutuufu ndaba waliwo ekiri waggulu ekisinga ku kaadi ya women MP wa Kampala district. Mugenda tukyawa naye bino katubikole ki? Twewe respect mu internal democracy ow'ekibiina. Oliwa nawuliddeyo omujega bannaye abajega bali mu Uganda wano. Mushami Malende yalemeseza Abaganda baffe okubawa bbeiro. Nkugeraageranya kwabo abasirusiru, I'm sorry to say, abagamba nti Bobi Wine yasibisa abaana abali eruzira. Kati mufuuse nga BNRM. Nammwe bwe muli nti bali bizinensi ye. Enjawulo eriruddawa bwe tutandika okwogera ebyekisirusiru. Abadde taliiwo nga tebabatadde. Bazze mu kooti emirundi emeka. Banaye tukole ebintu ebituweesa respect. Ebituyamba okutwala ensonga zaffe mu maaso. Tetugenda kuvunuka. Ate ekinnuma ffenna tugenda kusigalawo nga bagabye kaadi ng'akalulu kawedde. Tujja kusigalawo. Tuneetunulako tutya. Nze saagala kukozesa mannya g'abantu. Because tuli ba mikwano mu pate yaffe, tuli ba Luganda. Naye tuleme kutuuka ku extent. Atayina kutuulawo, tayina kutuula, totuulawo. Tosobola kutuula mu balooya nga toli looya. Shamim Malende is a lawyer. Let her do her job. Ebyekooti tubyawule ku kalulu ke tulimu ak'omu kibiina. Olina omuwulira ne video ne bamukwata ng'agamba temumukavalinga. Ow'amawulire w'ekibiina agamba munnamawulire munne temumukavalinga. Bakama baffe eno message ebatuukeko. Kaadi ya Kampala district ku women MP yalimanga eri beyond that card. Muwanga Kivumbi, Deputy President wa Buganda, please intervene immediately. Esigi mukama waffe yingira mu nsonga eno. Bamemba tumanye we tukoma. Bwe tunagenda tuvuma buli muntu ne tumwejjako ne tulwana n'ono ne tulwana n'oli mu kibiina tugenda kusigaza ki? Waliwo abuusabuusa Shamim Malende nti siwa NUP ku byakola ne byagikoledde from day one. But why do you treat her like this? Mbabuulira ate ku ground mujja kulaba birala. Tweddeko. Naye tetugenda kukkiriza abawagira sayidi emu oba endala kubuutikira balala nga bakozesa ekibiina kyaffe. Ekyo kikyamu. And we won't accept it. Olina agyoka avaayo mbu omukazi yeerwaza yakola ki? Kyogamba mu ddwaliro mwagakaani ba professional basobola okuteekaawo omuntu atali mulwadde. Kozesa obwongo. Lwaki ekifo kifuuse do or die? Tuvudde ne ku protest vote gye tulina okusomesa. Tetukyayogera na ku president. Activities zaalimu. Tuli ku kafo kaabwe MP wa Kampala district. Kwe tuttiŋŋanira. Really? Lwaki tukakkanya struggle? Tulimba. Leadership muyingire mu nsonga. Yagambye tulimba naye mu butuufu kyasusse n'omwana omuto ekintu ekyo yabadde akiraba. N'atakomawo n'avaayo n'akola akatambi mu maaso ga kamera. Kye beebuuza abalaka ki? Nze naawe naye nga tuvuddeko eyo waliwo abantu babadde beebuuza omukulu Eddie Mutwe nti waliwo sayini ze yakoze mu kkomera nga beebuuza sayini zino zabadde zitegeeza ki? Kakati omukulu Kamanda Noah Mutwe avuddeyo kubanga atubuulira oba agezaako okutafuta sayini zino zikyabadde zitegeeza era naki ekiziriko. Ogamba otya mwana wa maama ono Noah Mutwe? Waliwo akatambi kendi mu kulaba akatambula aka muganda waffe Eddie Mutwe Edward Ssebuufu bwe yabadde yakaleetebwa mu kooti
alina kasayini ke yakoze eri bannamawulire. In fact tebadde bannamawulire eri kooti yonna nga yakayingira akaguli ka kooti. Yagenze n'akola bwati n'ateekako emikono n'alaga emikono bwati nga giwanise mu fact yadala ategeeza mpingu. In fact yadda agezaako okugamba nti waliwo ali mu kunyigibwa wansi eyo. Kino kyeyagambye kikwata bwoti kuba yakutte bwati n'asonga bwati n'akola bwati. Wansi we yasonze mujjukire kooti eri waggulu weeti. Kati wansi we wali ka police cell akabeera ku kooti. We tuba tujja mu kooti waliwo we batusookeza gye batuyita then ne balyoka batugaba mu kooti. Era bwe tuva eyo we tudda waliwo police cell ebeera ku kooti. So mujjukire nti kooti y'ejjo twasoose ne muganda waffe Akireewo Kivumbi. Akireewo Kivumbi we yavuddeko ntuddako muganda waffe Mugumya Gaddafi. Yadde Mugumya Gaddafi we yavuddeko ntuzzaako muganda waffe Wakabi Smart we yavuddeko ntulyoka tuzzaako muganda waffe Eddie. So Eddie yabadde agezaako sindika sigino erife nti waliwo omu ku bannaffe akwatiddwa era n'atwalibwa wansi mu kaseero. Okukwatibwa kitegeeza empingu zino zaalumye. Era yabadde muganda waffe Batoke gwe mumanyi obulungi. Batoke yabadde akwatiddwa ng'ogumuvunaanwa gwa kulikodinga video mu kooti. So nga bw'obimanyira state engeri gyekolamu ebyayo, ndowooza n'abasirikale b'Oluusi tebaagala kuba exposinga. So muganda waffe yabadde akwatiddwa ng'ekimuvunaanwa kulikodinga nga taweereddwa lukusa. N'atwalibwa wansi. So sayina eyo bwe twagirabye era of course nasobodde otuukirira muganda wange Eddie. Era n'ambuulira n'aŋŋamba Batoke akwatiddwa ali wansi eyo, mulabe engeri gye musobola omuyambamu aleme kusigalayo. So era ne tukola bukubirire ekirungi. Batoke yatuweereddwa era bamwandabye nga nzikirira wansi ngenda sides zeeri. Batoke ne tumufuna n'adde ne muganda wange Moshi ne tumufuna n'essimu ye ne bagimuwa. Ekyennaku ne bamugamba deletingemu bye yabadde akoze eki bye yabadde akutte. So nja beebaza okubeera observant era ngezaako okubalaga nti tuli bagezigezi. In every situation olina okukozesa signs. Osanga nti Eddie singa teyatutemezaako muganda waffe Batoke ate twandiwulidde luvannyuma nnyo nti ate tumuleseeyo e Masaka. So komanda muganda wange Eddie nyongera okugumya ne baganda baffe mwenna abali mu makomera. Bino byonna bijja kugwa kuno. Kitegedde alambuludde n'agamba nti yabadde agezaako okubanga ategeeza nti waliwo omuntu ali wansi eyo ali mu kubanga atulugunyizibwa musajja watu. Wow. Era munange abaana bagezezaako okugamba nti banange mutubuulire sayini eyo yabadde etegeeza kiso asobodde okubanga alambulula. Oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, bisigadde nkomo.